Kulamusizzaako nnyo gwenna ali mu ggandalo lya wiikendi. Nno gy'obeereddeyo, General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, ate abanja apology kati. General Muhoozi Kainerugaba adimandinze for apology. Adimandinga baani era baani baasaba apology. Ngenda okuba nga nkutuusaako nkutegeeza nti oli ku UG Update TV kusinzira okuba nga otuwuliriza era okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gwe naina atanatweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikonewo ojja kuba osobola otwegattako bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bategeeza nti mbaagala nnyo abali e Bulaaya n'abali e South Sudan abali wano ku muliraano e Kenya nammwe mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Kakati nno mukwano gwange saagala kuliisaayo. Uganda Command of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ayita an official apology okuva eri mu ggwanga erya Sudaani era nga apology eno agibanja Abasudaani ng'agezaako okufollowinga statement ezaawandiikibwa ne Minister of Sudan Foreign Affairs nga amunenya olw'okuba nti no yakomentinga ku mukutu gwe ogwa Twitter. Sudaani baali bakiraiminga nti Muhoozi Kainerugaba yabatiisatiisa nga wagenda okukapukyalinga Khartoum nga US President Donald Trump amaze okuba nga atwala ekifo ky'obukulembeze nga President omuwambe mu woofiisi ye. Ng'oggyeko ezo remarks, eno yalinga violation eri internal law era kyagivaluatinga internal law n'okutiisatiisa regional peace eri eyo mu ggwanga erya Sudaani. Mu December 18 statement, Sudaani yayita Muhoozi ng'akomentinze comments zino ku mukutu gwe ogwa Twitter. Agamba nti nno ebintu byewandise biri reckless era biri irresponsible, nti tebiina makulu ate era tebiina mulamwa ate era tebiina na buvunaanyizibwa nga Sudaani yeegamba nga bamunokolayo olw'okuba nga ya undermining interest relationship eri amawanga gano abiri. Era statement eno okuva mu Sudaani yagendererwamu ng'eri mu kubanja official apology okuva eri mu gavumenti ya Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era saako ne mu African Union ne mu international community nga badimandinga olwa remarks ezaakolebwa General Muhoozi Kainerugaba. Era Sudan we are releasing eno part eya kustateninga olutalo yagamba nti nno kino ekyokutiisatiisa tuleeta olutalo kyavaluatinze national sovereignty era ne kidefindinga United Nations Charter ne ku international law era ng'eno ensonga eno bo Abasudaani bagitwala ng'ensonga eri serious gwe mukwano gwange. Era kyadimandinga okunoonya attention ne sensitization eri ebigambo bino ebyakolebwa ne General Muhoozi Kainerugaba. Kati Abasudaani mu kubanja apology muganda wange General Muhoozi Kainerugaba badde atwaliriza ennaku nga tabaddangamu ng'asirisizaako ne gavumenti. Abaka ba parliament badde bajja bava bagamba twagala gavumenti eva etangaaza abantu apology gye babanja Abasudaani yaaki nga tebanyega. Kati rero Muhoozi Kainerugaba avuddeyo mu kuddamu kwe response gy'abawadde agamba ye yeegaanye ebyo ebimugambibwako nti yapostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter era n'adimandinga apology okuva eri Sudaani. Nga postinga ku mukutu gwe ogwa Twitter, General Muhoozi agamba I want an official letter of apology to me
the UPDF and the Republic of Uganda for this. If they don't, ebibadde ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ng'abiwandiikira Sudan, Minister we Sudan, agambye waati mu lulimi olwaffe lwe tutegeera. Agamba nti weebanga eno ebbaluwa Abasudaani gye baawandiise, if this letter is true, webanga eno ebbaluwa gye baawandiise Abasudaani ntuufu ng'era si mpangepange, yeetaaga official letter eya apology gy'ali, era ng'egezaako okwetondera UPDF ssaako ne Republican of Uganda ssaako n'eggwanga erya Uganda. N'ateekako nti singa tebaakole kino awo akaddako ebiddako byakubajjuutuka. Era bino byapositinze birweyizinzeewo action erimu ne demonstration commitment ku regional peace ne ku stability eri mu ggwanga erya Sudaani. Kitegeeza eno area efositinze cooperations among the neighboring states zino ebbiri, Uganda ne Sudan. Kuba ggwe engeri gy'opositinga n'ogamba singa tibaakikole, golowooza ki Muhoozi kyagenda okubakola? Olowooza tekaweddeemu buggwi gwe muganda wange ali eyampuliriza? Sijjukirwa gwe mulundi ogusoose sino kyokka kye yakoze, kuba ne Congo DRC weevaayo negamba nti naye edimandinga for apology, kubanga yatiisiza white mercenaries abali mu ggwanga erya DRC n'abagamba nti nno abawadde ennaku z'omwezi z'abagambye nga 2 okubanga baamusa ekitundu ekyo, bwe batakola ekyo bajja shootinga omu ku omu. Kati gwe olowooza bino bitutwala wanga bannayuganda? Aliikiriza nnyo nga ffe bannayuganda, kubanga kitaddewo tension n'okusawo conflict masekati ga international relations ne foreign countries ne neighboring countries. Bwe nga abakulembeze bagenda kubanga batukyabira katyabaga eri eggwanga lyaffe, kuba eggwanga lyaffe lya mirembe, titwagala ntalo bannange. So abakulembeze baffe mwegendereze ebigambo bye muba mu posting, naddala nga biri ku international level, nga bikwatagana ne ku international relationship ez'amawanga. Ensonga eno zamumpulidde bulungi. Golowooza ki kyolowooza? Jangu naawe mu comment section. Sigana kujja gwagala otweyungako, genda wali eri ku subscribe kuna mu kigambo ekyo ojja kuba osobola otweyungako. Mbagaliza weekend ennungi, mweraba.